Yo, this is Rampant Killer already, the Bulambalamba bali kubanga tutuniza omulungi nana josinzite kupije kwole era nga nkwanirizzaako mukadde kano kenyini kansubira nti oli magida sana ngera kubanga tentandika na alipoota ya 2023 eraga akawuka ka mukenenya nga bwe kayimiridde mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, eno efulumiziddwa oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti eggwanga lya Amerika terigenda kubanga teriddamu kuwa ggwanga lya Uganda ARVs okumala emyezi ziwerako ddala 3. Batulaga nti abalwadde tulina abawerako ddala akakadde kamu 49,200 so nga te kuno kuliko abakyala 91,000, abaami 52,000, abaana 60,200. So embeera bw'eti bweyimiridde, abakyala abalina akawuka ka mukenenya bayitirivu okusinga abaami era nga bano almost babakubisaamu emirundi 2 almost oba okitegedde. Abakulu wamu n'ab'ebobuyinza bwe batyo bagobye okusaba kw'omusumba amanyiddwa nga Pastor Martin Sempa kwe yakola gye buvuddeko awo bwe yategeeza nti bannaddiini balina okuba nga ate batandika okukkiriza ekintu ky'okusalawo abaami bagattibwe n'abakyala abasukka mu omu. Yes, jukira nti kino kikolebwa mu ddiini y'Obuyisiraamu wabula ng'ono yali ateesa kireetebwe ne mu madiini gano amala kubanga mu madiini gano amala tekikkirizibwa era nga luba lutalo lw'amaanyi nnyo okugatta omusajja eyali agasseeko ku mpeta singa obujulizi bwonna bakola ki weebuli. So ono yali agamba nti kikkirizibwe omusajja awase abakyala bakola ki abasukka mu omu. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Reverend Canon Mwesigye avuddeyo n'ategeeza nti ensonga eno tagiwagira era tagikkiriza, agamba nti Sempa okwogera bino yabyogera ng'abyogera mu perspective ye yandiba nga kyayagala okukola naye nga bo bannaddiini tebakikkiririzaamu wadde n'eddakiika n'emu. Curriculum yo yakyukidde ddala. Yes, era nga abazadde bangi bawuniikiridde butya bwe bayinza okuba nga ate balaba nti omwana we ayise, omwana we ali wano abasinga obungi. Abamu babitegedde, abamu bibalemye okutegeera naye nga ngenda kuba nga ate nkuyitiramu ku mpolampola osobola okuba nga ate obeera ku pesi yemu n'abo ababitegedde. Naye nga sina kutwalayo eyo, ye minisita w'ebyenjigiriza omukyala Janet Kataha Museveni avuddeyo bw'atyo n'akonjera abazadde abakwata results z'abaana baabwe ne baziteeka ku mikutu migatta bantu mbu essanyu libatta nnyo. N'agamba nti kyemukola kikyamu mubeera mulinyira eddembe ly'omwana ery'okuba nga ate mumuggyako kiri kye bayita privacy. Omwana wammwe oyo yeetaaga privacy. Agambye ekyo tekikkirizibwa era tayagala kulaba abazadde bakola ki bakikola. Essanyu likuttira eyo naye togenda ku Facebook kutimba results za mwana, togenda ku TikTok kuteeka results za mwana. Weewaawo tugenze ku paati esinza okuba nga ate econfusinga abazadde. Abaana bano baba gradings nga babesinga ku numeric grading oba numerical grading system gye bakozesezza era nga batandikidde ngenda kuba nga ate ntandikira wano nti omwana afunye 10 paka ku 8 oyo abeera ne A era ye mwana goyinza okugamba nti ali excellent. Omwana afunye 75 ku 75 abeera ne B era oyo bagamba nti ali very good. Omwana afunye 74 ku 70 oyo abeera ne C era oyo omwana abeera good. Omwana alina 69 to 65 abeera ne D, omwana oyo abeera fair. Omwana alina 64 ku 55 omwana oyo abeera ne E, eyo ebeera pass. Omwana alina 54 to 45 omwana oyo abeera ne F, eyo ebeera weak pass. Omwana alina G abeera below era ng'oyo abeera na 45 n'okukkirira. Oba okitegeera eyebeera fail. Kaakati waliwo omuzadde yagambye nti yalabye omwana we ng'afunye zi n'abuuza omwana wange alina excellent omwana oyo alina zi pass. Oba okiwulidde. Kaakati wano eno ne bajja wansi ne bakulaga numerical grading system ne bakugamba nti omwana waabeera ng'alina waawo result 1 edda tubadde nga tukozesa nti omwana ayitidde mu grade bweti. Kaakati tulina result 1, result 2 paka ku 8. Result 1 omwana abeera ne excellent, result 2 omwana abeera ne very good, result 3 omwana abeera ne good, result 4 omwana abeera ne fair, result 5 omwana abeera ne pass, result 6 omwana abeera ne weak pass, result 7 omwana abeera ne fair, result 8 omwana abeera tali qualified for the award of the certificate, result 9 omwana abeera absent oba abeera talina result zonna ze yafunyeeyo. Beebo ndowooza boolaba nti ayinza oba ya registeringa naye ate n'atatuula mu mbeera efaananako bwetyo. So saagala mugetinge confused
osobola okulaba wano result lwali waggulu n'oddayo n'okola ki no referring noga nti result 1 excellent n'onoonya wali eri excellent egwa mu tuluba ki egwa okuva ku 100 paka ku 80 mu mbeera efaanako ki bwetyo. So awe tuyimiridde naye nga tukyagendera ddala mu maaso bo abasibe balabiddwako nga bajaguza nga nabo bayise ebigezo byabwe. Jjukira nti mu kkomera eyo abantu batuulira ddala ebigezo era nga bano abajaguza babadde 27 abaatuula ebigezo mu kkomera lino ery'e Luzira. Ate yo polisi egenze maaso okuba nga ateekakasa okukwatibwa kw'abantu bana nga kuno kuliko abakyala babiri ku bigambibwa nti bakwata eddagala eryali supposed okuba nga te lijjanjaba ente z'omukulere Kaguta Museveni ku faamu ye y'Ekisoze wali eri mu Gomba. Mwanattu ne baliwoggana akabeeyi ne beefuniramu omusimbi gwe wamma ne beesanyukira. Bano nno babadde bayitirivu naye nga abamu bamazeemu dda omusubi oba badduse so nga polisi esobodde kukwatako bana bagende babitebye. So nga ate yo ministry y'ebyemirimu egenze maaso okuba nga ate tulaga waweetuse ku kisaawe kya Hoima City Stadium. Kino nno kigenda kuba nga tekituuza abantu 2,000 era ng'omulimu bagukwasizza maanyi wabula nga bakola bukubira okulaba nga ate bawunzika omulimu guno lwa nsonga nti kino ekisaawe kye kimu ku ebyo ebigenda okuba nga ate bihostinga the Africa Cup of Nations 2027. Ate nga yo polisi yavuddeyo netegeeza nga bwenoonya musajja waayo yali amanyiddwa nga ASP Samuel Ebwang oluvannyuma lw'okuba nga ate ono alabibwako emitala w'amayanja bw'atyo ng'agenda maaso okuba nga ate yakyusa ekikula kye eyali omwami nga kati mukyala. Samuel Ebwang yadduka mu polisi n'agenda mu mawanga ga wabweru. Tubadde tulaba ebifaananyi nga bigamba nti kati yafuuka mukyala naye ffe bwe twali tumurikuruutinga musajja oba yafuuka mukyala tetumanyi naye paka nga of course netumala tumufuna tumugulako omusango gwa desertion awo wetujja okutegeerera ddala oba yafuuka mukyala oba akyali musajja. Yes. Nema. N'obwetowaze omukyala amanyiddwa nga Shira Solta avudde bw'atyo n'asaba omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda okuba nga ataakomya omuze gw'okubulookinga ng'enguudo buli lw'abayise. Agamba nti ye waabeera omukulu yakayitawo emirundi 5 mu wiiki emu naye munange buli lwayita ng'oluguudo bakola ki balugala ekikyankalanya embeera wamu n'emirimu gy'abantu. Bw'atyo n'asaba nti at least akozesenga helikopita asobole okutuuka mu budde gy'abaalagadana okuba nga ate baziba enguudo. So nga ate y'omukulu amanyiddwa nga Waikibenda avuddeyo n'ategeeza abawagizi be nti amaze weeks 6 nga tanywa ku bidde ate amaze emyezi 3 mwanattu nga teyeegatta naye ng'agamba nti ali mu 2025 bw'ati agezaako kubanga atambula mu ntambula ey'enjawulo gy'ataatambulanga giri emyaka emikadde. Ye mwana mulezi amanyiddwa nga Grenade Official avuddeyo bw'atyo n'alangira nga bw'asazizaamu ekivulu kye kye yali ategese ng'ennaku z'omwezi 15 February ku Lugogo Cricket Oval. Tatuwadde ensonga naye akansolinze kino no kiviiriddeko abamu ne ku bawagizi okuba nga ate bamugamba nti ateekenze step ey'amagezi ddala kubanga kibadde kigenda musala n'enkoona ekole ki enywe. Oluvannyuma lwa Hotel Africana okuba nga ate egoba ekivulu kya mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Scan ng'ona muli emabega eyategese simulala mwana mulenzi amanyiddwa nga Nobati Events avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nti agenda kusuwinga aba Hotel Africana olwa damages ze bamuleetedde. Agamba nti yali yateekamu ssente nnyingi nnyo okuba nga ate akubisa banners, posters wamu n'okuba obulango bw'enjawulo ku TVs ne radio ez'enjawulo. Era ng'agamba nti bano singa aba tebamwetondedde kubakendereza ku kibonero abagalamu akawumbi ka Uganda kalamba bwe beetonda ajja kubazza ku miliyoni nga 5 olw'ensonga nti alina okukyusa ebintu bino adde ataasasule buto aba TV bakyusa akalanga aba radio buli wamu ajja kuba nga ate addamu okola ki okusasula naye nga kyo kiri confirmed nti omukulu agenda kuba nga ate abeera ku Lugogo Cricket Oval ennaku z'omwezi nga 21 February ono agezaako okuba nga ate asettinga record ey'omuyimbi asookedde ddala okuba nga ate aleeta ebivulu
mu ddakiika buddakiika oba mu weeks nga teetegekedde myezi ng'abalala oba mwaka ng'abalala, naye ate kino ekikola ki ne kikwatayo. Kaakati katumulinde ku Lugogo Cricket Oval. Naye nga alina obubaka bwawadde abantu abamu okugeza nga bannamawulire, agambye nti bano okuyingira ekivulu kye bajja kusooka kusasula. Amawulire bagenda kusasula okuyingira. Mugenda agenda kutuwaayiriza ku bwereere, mutuvumiire ku bwereere. Kiteekayo ekyebiro bakyetaano levoyo owaayirize ng'oli muki badde musasula miliyoni 2.3 kufuna tebo tube mu tebo jonkere buki kamu kasente n'olugambo temuluwa kitiibwa mu mayiniga. Otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi, toddamu kumagamwa ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain, era nga bano bakutuusako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Malden, shipping life into a unified destiny. So ngate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Kim Swaga Yesa ngono Bad Black gwazenga alumirize mabega nti tata w'omwana wamanyiddwa nga Davina. Ebyatuukawo byonna tuuze tubiraba, wabula ngate Bad Black yatuuse ku conclusion n'agenda mu mbuga z'amateeka n'aggula emisango ku mwami ono egy'okuba ngate abadde nga alaga ensi nti omwana we ate kakati yamweganye ku ssaawa esembayo, era nga yamuwadde essaawa 24 agende mu maaso okuba ngate apresentinga DNA results zayogerako zagamba mbu yagenda n'akola mu nkukutu nga Bad Black atakola ki tamanyi. Yamusabye azireete ku media nga bwe yasalawo ensonga zino kuba ngate azireeta ku media. Omwana tebamwegaanira ku Facebook post emu bwete. We are not stupid. Kati ngenda kutandika naawe Kim Swaga nga bwe tunoonya Sepuuya. Kati mwami Kim Swaga ekiwandiiko ekyo ekiri waggulu kiva mu balooya bange bamusangala advocate nga nkuwadde essaawa 48 odisclosing results ezo. Twagala kopi za results ezo DNA gye wakola. Tusaba ku kopi eyo gye wakola. Njagala ogipostingeko ku Facebook totya nkuwadde olukusa. Omale ogitwali mu balooya bange ekiwandiiko kuliko ennamba zaabwe. Essaawa 48 senga ziyita nga tonnampa ezo results. Ngenda kuba nkugulako omusango gwa defamation, child neglect, obutalabirira mwana. Ngenda kuba nga nkugulako omusango gwa minor privacy misuse. Naye senga omala okutuwa eyo results, I'm ready for another DNA. Ngenda kola second DNA naawe ngomaze otuwa DNA eyo eyasooka gye wakola. Kansubire ku myaka 48 gy'olina osobola okipinga ekiwandiiko ekiri sensitive bwe kityo. So mbadde nsaba otuwe ku results mu buntu bulamu. Nsigadde wano nga yenze online parent era nga maama ali mu ssaga. I'm accepting the second DNA. Tuweeko ku yiyo. So second DNA it means tujja kuba tukonfirminga. Sepuuya tujja kumulaba nga gwe owedde. Musibe bulungi mwera. Ex wa Bruno Betty akoyeba social media in-laws okuba ng'ate bamwogerera olw'ebyo byatuukawo ku lwa Bruno Betty. Ono yamuwandikidde n'amugamba nti walekawo Bruno Betty waffe naye kale n'ateekako zimoji ezikaaba. N'amugamba wabula tonjasamira, genda odde mu kifo kyange. Such comments zikome kubanga tomanyi byatwawula, bw'atyo bwe yamutegeezezza.
naye ng'olunaku olwaleero Priscilla Flavia Nakabuka ge mazaalibwa ge katumwagaliza amazaalibwa amalungi mami amanyiddwa nga Nakiyenje asinzidde wano okugamba nti akwagala ebitinkanika baby gala era ng'akusaba kimu kyokka osigale ng'oli baby mwetowaze omuwulize ate osome munnange weewaawo aye mwana muwala nga sinagenda ku mwana muwala mwana mulenzi Zambali Brazil naye olunaku lwe lwaleero amazaalibwa agajja kuzaaliro naye nga mwana muwala Flavia yasiba tugambye nti atuwezeza 37 years. Happy birthday munnange. Naye ng'omukulu amanyiddwa nga Kabura omwagalwa we Salongo we omubwati yalabiddwako ng'alina omukyala Shira ng'alina byamubuuza ku nsonga za Valentine era nga bino bye byabadde ebigambo bye. I'm counting, I don't know about you, but I'm counting down the days to Valentine's. Are you going to celebrate? Are you the kind that gives flowers and all, or are you a chick? We know our people. Yeah. First of all, I'm not a Mchiga, but I think there's too much energy around Valentine's, and that is not for me. You want to be part of that energy? No, but my wife is my Valentine like every day. But you can add something extra for that day. Listen, when you wake up in the morning and you know it's Valentine's Day, there's obviously new excitement to it. But it's not like I spend 2 weeks, 2 months planning, very excited about Valentine's. No, I'm not. So you don't give flowers, then no. Apart from the daily gifts and flowers, do you add something? Nah. We should just go for a fantastic meal, have a nice day. That is something. Yeah, but that's about when people say flower. Like, I'm not a flower guy. But you do something. Away from the flowers, you do something. I have lunch dates with my wife almost every week. Yeah. But I simply have to make sure Valentine's Day, the lunch actually happens. No one gets busy, the schedules are organized, lunch or breakfast. And that's about it. Okay. So it's not, you're not like our people. No, what are you doing for Valentine's? I'm waiting. You see how you're planning? I'm hoping that someone is planning. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Roger Oates yavuddeyo bw'atyo n'akonkuludinga ng'agamba nti okusinziira ku kyalaba abakyala b'eggwanga lyattu Uganda tebagenda kukomya muze gwa kwambala bubi na kuleka bitundu byabwe by'ekyama nga bitayaayiza we bityo ng'agamba nti kino kyekwese mu ng'ombe egamba nti tuyina eddembe lyaffe ery'okwetaaya. N'agamba nti abakyala abasinga bw'oba batunulira tebalina kye baleeta munsi wano tebalina kye baleeta tebalina kyamaanyi kiddako okujjako okubanga ate bateekawo emibiri gyabwe for attention. Ndowooza naye kayadde ku Gloria Bugi kubanga agamba tebalina skills tebalina craft instead bakozesa mibiri gyabwe okubanga bakola ki basika attention. Naye agamba nti bino byonna tabinenyeza bakyala abinenyeza basajja kubanga bagenda maaso okubanga ate bawagawaga abakyala bano singa baba babikoze bagamba obala laba ettutu laba ki laba nnyashi mwe mubireeta abasajja mbunno. Naye nga mu byonna agamba nti bakyala abalungi be basingira ddala okwetaba mu bino. Weewaawo Gabby Ntatte naye yalidde Matereka n'omugoberezi we. Omukyala yatuleetedde akayimba kapya ka Muhabbatina naye nga si ka gospel. Omwana amugamba naawe onoonyezza nnyo ssente sigala mu gospel tojja eno waliyo bamafiya. N'amugamba nti mukwano tompa nnyo mateeka ku ddoboozi lyange nange nsaba obuvumu bw'okozesezza okundagira bwennyini bw'oba okozesa okuwuliriza oluyimba olwo after okomewo twogere ebirimu amakulu oba okitegeera. N'agamba nze nja kusigala nga nnyimba kyonna kyempulira nti kyenkola ki kyenjagala kasa kibanga kirimu omuhabbatina bw'ati bwe yamugambye. Yabadde amugobayo eno mu nnyimba zino ezitaliimu Katonda zetuyita secular music kitegeera yamuwadde level. So ngate ne Eddie Kenzo naye yalidde Matereke oluvannyuma lw'omugoberezi okumuwandikira akagambo kamu bubiri namuganze wantama. Kenzo namugamba wali ompaaki nakutama wali ompaaki. Eyo komenti yakiikiridde bangi abagamba abantu eyo nti gundi yantama. So ne Eddie Kenzo reply nekiikirira bangi abagamba nti ompaaki munnange nakutama naye okola ki ompaaki. Weewaawo omusumba Rosias Bujingo batandise okumukandakanda ajje ayogere ku mbeera y'ebisiyaga nga bulijjo bw'agyogerako n'akoola Bobi Wine ajja alwanira ebisiyaga ddala wabanga tabirya kubanga abadde ng'agamba nti Bobi Wine promoting ebisiyaga wabulanga
si ye yekka gwe bakuba omusumaali mu nsonga eno. Omukulu Abedi Bwanika, omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga babadde batera nnyo okugenda ku CBS ne boogera ku nsonga y'ebisiyaga. Omukulu Frank Gashumba bonna bakyasirise. Andrew Mwenda babagambye baveeyo babe ng'ate boogera ku ki ku nsonga eno. Bobi Wine Kyagulanyi vaayo, abavubuka bangi bakukkiririzaamu. Mulekerawo okwerimba mbwe emyaka nga 2 egiise yayimba yakayimba kati akkiriza ebisiyaga abantu bakyuka. Pastor Bujingo obudde buziba tonna bakwogera ku nsonga za Museveni kuwagira bisiyaga na kulya ssente zaabyo. Osirisi toyogera. Pastor Tom Mugerwa kiki obudde buziba mutundo yadibadde yakuttedde omuliro ng'oyogerako gyaba ne mutusonyiwe tubeetondedde okuva na leero Museveni gwe twagala ennyo ye muwagizi w'ebisiyaga mu ggwanga lino era yasibye ebisiyaga mu masomero kuba zino ssente zino zoolaba ze zigenda mu masomero kulaakulanyizaayo ebisiyaga. Temwogera musirise Bwanika. CBS tennakuyita kusuubira mu pulogulamu zammwe ezo ne bamedi nsereko okugendayo munnange onnyonnyole eggwanga nti bulijjo byenjogera His Excellency Robert Kyagulanyi ssentamu bya bulimba then after mutuwa accountability ku ssente z'ebisiyaga mubadde nga muzisaasaanya mutya. Ekitegeeza badde nga babawa ssente mmwe ba Pastor Tom Mugerwa mmwe ba Bujingo ba Bwanika okulaba nti ebisiyaga mulina gwe bumisiiga wadde ng'ate muli ku ssente zaabyo mulya. Akaseera katuuse bamaze obbalabisa. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Fiki Gaza bw'ati yagenze maaso okuba ng'ate ayogera ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga okwetaba mu kalulu nateera. Yagambye nti kino akirabanga kwonoona budde kubanga talaba nnyo mukulu ono kyagenda kuba ng'ate avaamu kyamakulu. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa yogera nti ono naye ayagala kwesimbawo oba okitegedde kaakati yatandise dda okuba ng'ate ayita mu batuuze mpola mpola asobole okuba nga anyweza omuki omuhabbatina akalulu. Omukulu amanyiddwa nga Map Media ya Songono abadde akola mawulire. Akola mawulire wabula nga mainly abadde akola nnyo aga National Unity Platform. Avuddeyo n'alangirira nga bw'atakyali designinze okuva mu mawulire ga president. Resignation from the press media team. Quote, resignation okuva mu media team ya president. Resignation yeyo teriimu kuresigninga kuva mu NUP nedda. Teriimu kuresigninga kuva mu president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nedda. Ndi muna nkyukakyuka kakongoliro ennyo wabula ngenda kusigala nga ndi observer. Sigenda kuddamu kukola mawulire wansi wa ttiimu eyo eya president. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Olunaku olwaleero obukubakuba bwafuuyiriddemu wabula ng'omukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe yavuddeyo n'agamba nti bwe yalabye obukubakuba nga bufuuyirira Nalukoola walinga ekintu akirimu wakati yategedde butegeezi nti omugenzi Ssegirinya gy'ali musanyufu n'ekyo ekigenze mu maaso okuba nga ate kikolebwa. Weewaawo ye omukulu Nalukoola olumaze okuba nga ate afuna obuwanguzi buno addukiddeyo wa Shamimu Malende bw'atyo n'amulambulako ku mbeera ey'obulwadde mwali naye ng'ate omu ku babadde avuganye nabo omukulu amanyiddwa nga Magala avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti ye atagenda kuva ku mulamwa wabula agenda kusigala emabega wa Nalukoola okusobola okulaba ng'ekibiina kyabwe kitambula kidda forward era ng'ategeezezza nti agenda nakubeera campaign manager mu nsonga zino. Kutte kyakubiri muganda waffe Nalukoola yali njagala okubategeeza nti nze mbadde mukulembeze mu kibiina. I have been a registrar, mbadde registrar mu kibiina kino era nga neetaba mu process obanga tusengejja abantu. Njagala okutegeeza bannayuganda nti nakkiriza okwetaba mu process. Bwe nakkiriza okwetaba mu process namanya nti wabayo outcomes meka biri kuwangula n'okuwangula. Njagala okubategeeza I'm going to take the lead. Ngenda kukulembera mu muganda wange Nalukoola. In fact ngenda kufuuka campaign manager we kunoonyeza akalulu. Bw'amaze okuba nga ate akwasibwa kaadi jjukira nga kaadi agikutte ebibiina ebirala nabyo birina ababikwatidde kaadi nga FDC na Khalifa Aganaga kakati balina okuttunka ate balonde omubaka anaakiikira ki anaakiikira Kawempe North. Weewaawo ye mwana mulezi amanyiddwa nga Kazungu avuddeyo n'agamba nti eno yokka step egenze maaso okuba nga ate ekolebwa. Mukwano nkusaba tokolaki totuswaza mu mbeera yonna wadde n'eddakiika n'emu. Obubaka bwe mu bufunza abadde abuzingazinga ng'abwolekeza omukulu amanyiddwa nga Nalukoola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munyambe message ene ntukirewo ku Council Nalukoola. Council Nalukoola nasaba Allah akuwe kaadi. Nazuka ekiro nga nsaba Allah nfune humula. Naye mu bintu bye nasaba ekibiina kyange kikumpeere kaadi. Naye Council Nalukoola nsaba osigale ku bigambo byo tuleme kuwemuka. Council Bashiri yatuwemula. Bashiri yasirika. Era nisazo ku Bashiri tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nsaba Council osigale ku bigambo byo. Wallahi billahi Council abantu bali bubi mu Kawempe. Nze nsula mu Kawempe North. Naye abantu baavu. Council abavubuka lwaki mu Kawempe abayaye bangi temuli mirimu. Lobbying enguudo zikolebwe. Nsaba osigale ku bigambo byo. Wakola statement luli n'ogamba nti wali wa DP n'ogamba teri muntu azaaliddwa mu Nuupu nga kyogera kituufu lwaki. Nuupu yajja nga ffenna weetuli. Wallahi olw'okuba erina ebigendererwa byayo bye twagala ne tukijoyininga. Nze nali weefudisi naye nze ne Nuupu kati tuli tuti. Nze n'Obusiraamu tuli tuti. Nze ne Manchester United tuli tuti. Nkwegayiridde Council nyamba tulisinja kuswala kuba mbadde nina bantu bange gye mbadde mpita nga bagamba bannange Council Nalukoola because lwaki obadde tonoonya sympathy vote. Sympathy vote abamu gye batamanyi ye muntu okkeera ku makyanga agamba mu mpaaka olw'olwagundi obadde oyimiridde ku bigambo byo. Nkwegayiridde Council nsaba wakitiibwa Allah kwatireko. Nsaba wakitiibwa Allah kwatireko. Nsaba akusobozesa osobole n'okuwangula. Nsaba akusobozesa osobole n'okuwangula. Nsaba kumpangalize wakitiibwa Allah Council Nalukoola. Ekyaddala nkwagala ng'omuntu. Toyina kye wali ompadde sikusisinkangako. Naye wallahi nkwagala ng'omuntu. Nze nsobola n'okujja ne nnoonya akalulu ko ku bwereere kuba nkwagala ng'omuntu. Lwaki? Olw'ebigendererwa byo. Nti tuyinza okuba tulina bye tufaanaganya. Nga bw'olaba Kyagulanyi Ssentamu nti ayimirira n'ayogera. Natandika okwogera ebigambo nga nze amaziga gampitamu bwe gati. Naye nga buli kyayogera ndaba ayogera bulumi, ayogera ku nnaku yange. Nkwegayidde teweegulumiza, teweefula wa kitalo. Njagala owulirize ekibiina kye kigamba. Wano ku internet ffe tukuwaana. Ffe tukusuula. Ne kano kakulu. Wallahi gwe batawadde kaadi. Teweeyambula oyingire ekisaawe togeza dda mabega wa Council Nalukoola.
topama muluzi nga tonna sena. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba wakitiibwa Allah banjagalire, nsaba abakuume abawangaza ab'obulamu obusinga, nsaba Allah tutaasa ab'ekiiso wali ainu akko eriiso lyambukiriza lyeriiso gye liri, nsaba tutaasa shaitaani atutaasa amajinni, nsaba atukulembera tutaasa obwavu, tatubuuzanga ekyokulya, ennyumba zaffe tezibulwangamu ekyokulya, tetubulwanga essente mu nsawo. Ab'e Kawempe North nsaba tulonde council Nalukoola ku bwa Kawempe North. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwentyo ngenda kubanga ate mpunzikano mukromanyiddwa nga Godfather ngono avuddeyo ng'agamba nti ye yakirabirabwo nti omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba tagenda kuweebwa kaadi era nga yamulabula n'aleeta ne ka screenshot ke akalaga nti yali yamulabula n'amuterawo ne $5,000,000 nti obamuwanga kaadi agenda azikime yeeriremu kyayagala. Wabula ng'ate era agamba mbu yafuna n'ekirooto. Ng'ekirooto kiva wa mugenzi ng'omugenzi amugamba agende agambe maama agambe n'abaana bonna babeere emabega wa Luwemba tebatawaana okugenda mu NUP ku lwa kaadi wabula agende yeesimbewo bwannamunigina ne Luwemba mwennyini bunaamutuukirira n'amubuulira ebintu ebyo naye teyakola ki teyamuwa mattu yagenda mu maaso okubanga ate yeekolera byayagala kati mbulaba ebikoze ki ebivuddemu. Anyways awo wennyini okubanga ate mbasiibulira ngenda batuusaako Godfather naye nga nsooka kujjukiza nti genda ogule. Mikwano gyange abalungi abandaba amannya nze Uncle Hyper wano ku Jevic Properties Limited wensibuka era wensinziira okubanga mpita abantu 20 bokka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri guno baneeto sukka ng'ennaku z'omwezi 10 imbayisenga 10 omwezi ogwokubiri mujje wano ku kampani yaffe ya Jevic Properties ojje obeere mu kubona musaba genda okwefunira poloti fuuti 3.5 ku million za Uganda 33 nga ettaka weriri waliwo amasanyalaze ate nga teri walana kubo neighborhood nungi amazzi wegali nga si ntobazi ntegeeza amazzi agakozesa nga resources ez'amazzi zikuli kumpi ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri jangu obeere mu kubona musaba genda okwefunira ettaka tukubireko ku noti 7 noti 36 864 oba ngisome mu luzungu 0740 3680 64 tukubireko oba enamba osojiko power once ku screen yo nobanga onkubirako nekutwala nenkulambuza ettaka lino bannange ng'ennaku z'omwezi 10 ettaka weeriri ebintu bya ddala si byakulimba jangu inkuwe poloti n'ekibanja mpola nzikiriza nkwatako ku ssente entono n'osasula mpola nga 10 omwezi ogwokubiri. Thank you. Nalukoola awangudde kaadi Bobi Wine owonye ate omugenzi yabiraba Sejjirinya nandoosa mugenzi yandoosa nampa ekirooto olede nva kuziika ate naakadde e Kampala ate andoosa ngamba ddayo eka gw'oli bulaaza kwago weewunye kyekyali kingatta ne Sejjirinya oyinza okuba oli muganda wa Sejjirinya weebuuze what connected the Godfather with Sejjirinya ne kitatu connecting nga ffe ab'eŋŋanda nga munda babulabi nga ndi naye era nga bwensijja njogera naye eka mwekojjako babuuzaako kyekiriwo neŋŋenda what could connect us naye navuga emmotoka neŋŋamba kanzireyo ntwale obubaka nga Sejjirinya bwabumpadde kuba Sejjirinya yaŋŋamba gamba maama bagambe genda mu kyalo weebali bagambe tebajja mu bya kaadi tebagenda giwangula bajja ku independent first time nga tebasoose genda eri kubasaabirayo ttaka naye banaagenda eri n'ebya independent bigenda kuba bikalubye tebijja kunayo kusoboka gamba Luswa gamba maama adde ku kono olyadde kojjadde ku ddyo bannamwandu badde emabega abaana badde mu maaso bakulembere tunoonye akawolu tujja kuyitawo first time ku independent tunoonya kaadi nenvuga emmotoka nengende wa maama mu ddiiro nabasangamu nga ye baŋŋamba nga mwebali beebasi ne bandojjera ennaku yaabwe gye bayisiddwamu ne mbagamba ndeesa ensonga bwennebwennebweti ne bagigula ne bagikkiriza ne looya ne bamunagirira ne Luswa ne baŋŋamba buli kimu Luswa nali soogerangako naye naye nga bwe ngende wa Sejjirinya awo mulaba either ku ddwaliro ku ofisi naye nga ndaba mulabe
Now for the first time, the idiot who wants to be a leader disregarded information from a person. Gwamanyi nti no Godfather agamba ki? Angambye ayagala kundaba waliwo ensonga ze yali yagadde twogereko. Naye ebya kaadi bino soko rimma amazi. Oliwa Kristo nangamba ndi wano ku Kyerisa jangu wano ku Kyerisa. Nze mvuga amafuta nzije sandize. Naye lwakuba naliko obubaka bwa bulaza navuga ne ngenda. Bwe naduwa ku Kyerisa namukubira emirundi ng'etaano nga takwata. Nyokubira omuyambi we ne mmoboolera sebo nsereko Jamiru. Ensonga eri wet ne nani yagadde balaba nga temunnakola conclusive decisions. Mulindeko. Sereko nangamba manyi zenudde mbyobufuzi. Ndi mukulembeze mu Kawempe. Kawempe njimanyi. Kawempe temugimanyi. Kawempe mwali badde mulina kusooka kufuna kaadi ya spiritualist. Emisambo gya Kawempe egyabadde gino soko bawa kaadi kalina Lukola yabasooka n'agifuna. Eno Kawempe yemu kwerimu obusiraamu okuba mu Kawempe si not by mistake, it by design. Kawempe erimu ensozi ez'abalongo enyiivu ezirina obusungu. Muteesa asulanga mu Kawempe bino tobimanyi mu Kawempe njiruddemu. Gwoza obuyinza ava mu bbanga ne babugwa mbugwi. Oyambukirawo nga Katalaawe Kawempe awo kwolwo olusozi naye bino tobimanyi. Naye nkugambye si ekikulu wabula ekikulu ndeeta mawulire naye amawulire nga ngasabise mu nkola endala. Ti kaadi eno kiriwo ekiti newekiti erya kaadi musooke mbimma amazzi. Bamulekwa bakulembere Luswadda wakati maama adde ku kkono gundi adde ku ddyo bamunamwandu emabega bonna ate olaba abo n'omugezi yafa abakooye biki ne bagamba abaaye mubireke ebyo mu byobufuzi kuzanyisa muntu katemba. Naye olwakuba Luswa yawulira nti bagenda mumusayiningisa obukadde 8 buli mwezi bajja okuwaayo eri abaana eyeefuula omugezi nga Eva adduka misinde. Kali wagenze ku ntaana Sseginya teyakulaza obusungu. Wali ekyasinza okukubanga ogenda ku ntaana. Kubanga you disregarded information from a spiritualist yali ekuyisaawo. Kayine bojja independent bagenda kukuba. Landsliding n'embizo mazo zitunda. Kangende ku YouTube tweyulize obudde bugenze nnyo.